Nze Omutaka Kiseka Dung Patrick Saalongo nga nze Katikkiro w'ekika ky'Empologoma. Olwaleero essiga lya Kimaka likiise embuga, bazze okukyalira Ssebuganda nga bwe mulabye, ne tubaaniriza ne tukyusa n'obukulembeze. Obukulembeze bwaffe bwa executive wa myaka ebiri. Emyaka ebiri egiyise twafunawo bannakigwanyizi ndowooza abayingira nga batabulatabula obukulembeze. Abakulembeze we bali naye nga waliwo abo abasekeeterera okubalemesa bye bandibatuukiriza obulungi. Embuga mugimanyi bulijjo bwefaanana, yakyukamu olw'okuba abamu baatya nga balaba babakangakanga. Katikkiro by'atera okugamba bigambo, naye tukyusiza executive era tusuubira nti ttiimu empya ejja kuba n'obuvunaanyizibwa obusingako ku obwo obubaddewo, era tubawadde kye balina okugoberera okulaba nga batuukiriza obulungi n'okuzzaawo embuga yaffe. Obubaka bw'empa abapya bulijjo okukoleranga wamu n'okwewala okwekolamu obubinja. Kano kabinja kawagidde Deputy Katikkiro, kano akabinja ka Deputy Katikkiro owookubiri, bwe butyo. Tubagambye bakolere wamu ng'ekitole era tukakasa nti banaakolera wamu tujja kutuukirira bye tugoberera. Tusoowaza abaana abato, buli mukulembeze yenna ndowooza kye yanditanidde kuba gy'emiti emito egikola ki, egigumiza ekibira. Ffe tuba twagala okugenda mu maaso, osooka n'osomesa abava wansi tusobole okugenda waggulu. Buli twaniriza abato tuzza obujja obwannannyini bwabwe eri ekika bwe babadde tebamanyi nti bakola ki, nti babulina. Tubakubiriza okwagala ekika era n'okukibaagazisa kuba enkya be bakulembeze abaliwo. Bakadde baffe be baalinga mu bino. Nze najjanga na wano nga ne mu mmotoka yange sivaamu. Olwaleero duty empita ne bwe mba ndi mu mayiro 80 n'enziza mpeereze, naye singa okiŋŋamba emyaka 2 emabega nkulaba ng'omulalu. Kimaka kusaba okugulirewo abataka b'amasirya okukiika mutaka asiimye nnyo obutantenguwa nsaba olina mu bazzukulu bo ojje okiike embuga zakakagoma. Olinaga ensoma ebyafaayo mu kika kye mu ssiga lya Kimaka, ensula ibiri kyasinze ebyali byakyaza Ssebuganda. Omubuze yatubulako yamuwa seddume y'ente. Amannya nze Nnaalinnya Maria Concepta, alondeddwa ku ky'abavubuka mu kika ky'Empologoma. Neeyama okuweereza ekika kyange n'obwerufu n'obuvumu, era nkubiriza abavubuka bonna abeddira ekika ky'Empologoma okuvaayo mujje twenyigire mu mirimu gy'ekika kyaffe tusobole okukulaakulanya Obuganda. Nze Kato Emmanuel Ndawula nzize nga mpeereza ekika kino mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo. Sijja kudda mu bwenvuddemu na bwenkuseemu ka ngende butereevu obuvunaanyizibwa obumpeereddwa olwaleero. Jjajja Ssebuganda asiimye mbeere omuwandiisi w'ekika omukulu. Nzikiriza obuvunaanyizibwa obumpeereddwa era nga mpeera mu maaso ga Jjajja Ssebuganda nti obuvunaanyizibwa nja kubukola n'amaanyi n'obwesigwa era mu mwoyo n'amazima. Mukama Katonda ye mubeezi wange. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nze Saalongo Kisozi Bernard
mutabani w'omugenzi Paulo Genza muzzukulu wa Thomas Bazitya nga bonna bagalamidde ku mutala Wabunuunu mu Kyaggwe mu ssaza lya Beene ery'Ekyaggwe. Mpera mu maaso ga jjajjange Ssebuganda nja kuba muwulize okulaba nga nnwanirira ekika ky'empologoma wamu n'okukituusa ku ntikko n'okukuuma ebifo byakyo byonna eby'ennono n'okutambula wamu n'abazzukulu ab'ekika eky'empologoma era nga mbakuŋŋaanya okulaba nga tuzzaawo embiri zonna ez'ekika ky'empologoma na byonna ebyo bye tusanzeewo okubikuuma okusigala nga bitambulira mikeetera gyabyo. Olwaleero kowoola Bambejja n'Abalangira bonna abeddira empologoma bajje tuddaabirize ennyumba. Twetaaga essubi. Twafunye abaseresi twasobodde okufuna ku basereka amasiro ne bajja ne bagirambula. Baatugambye bwe tunoonyeza enjole 7,000 ennyumba eyo eyinza okutwala emyaka 15 nga tewali agikutteko oba n'okusingawo. Loole okuva gy'evudde ereeta omutwalo yeetaaga obukadde 10. Ensambya twakafunako emmotoka emu, twagalayo emmotoka nga 7 ez'emiti kuba akasolya baatuwa amagezi tukakyuse tukajje ku kalitunsi tukaze ku miti ginnansangwa wano nga bawa nti kyekimu kugiremesezza ennyumba okulekerawo okutonya. Tukunga buli kinnoomu gye bali bajje tukwatize wamu tuzimbe ennyumba mukuŋŋaanya eno. Kabaka Kintu mwe yakubiranga ye yali lukiiko hall ye yasooka nga mwakubira olukiiko lwe n'abataka bakulu b'ebika mpozi okujjukiramu ebika byonna yabigattira ku lusozi kuno era ebika 22 byabeeranga nabyo mu lubereberye biyina embuga kuno. Kyova olaba nti tulwana okufiirawo kutaasa obutaka buno bukulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Lubalusewa TV mazima ku mazima.